Andi wendi ndi bulungi esebo akulayira ku kyabula tukyali mu by'abaana baffe be bakwata embeera eyo kyatuwadde mu ekiyongobero tibangi tebannavaayo bala bakyabazza makooti biki bwe bityo so embeera eyo tetunafuna ssanyu liri awo Solomoni n'okubanga ogyetegekedde ebyo byebintu byessobola kwetegekera kuba mulimu kigambo kyaki kyesimanyi sibifaako nnyo ebyo ba si bizibu bulungi kakuutu ngenda lwakutaano ngenda Saturday kumakya kubanga 11 bambalaba nekusimwa nombalina nze sinafunako omuntu yenna yampabiddeko nze ebyange ate byange tebyetaaga kujjayo ebyange naali ku ssimu asobola obbikebera ebyange bibadde mu lujjudde tebiriiko nti byadda ebyange bizze mu mulembe guno era bwe oyagala okumanya onyiga bunyizi ne byereeta tebiriiko kumpaabira tebiriiko wabula navaayo nga ndi muntu mukulu nga nina kyennoonya ate nga requirements sizirina nali nimbagamba mbadde sina academic credentials zimala kwesimbawo nga member parliament kanzireyo nsome nezeeyo nensoma embeera eno gwe tenakutuukako omuntu kuvayo n'agada akanzireyo kontukeko mukulu Lutaaya gye yasomera tulabe gye nasomera tewaliyo okutuukako si wala nze bwe nali ngenda okukola ebizibu bya S4 nakola ku mayeka machuwa nagikola ku Makerere University kakati bw'oba ogenda ku St Building level 5 oba walabye dda we nakolera ate batutimba tebibaako gamba era n'abaali bagezaako okunvuganya okunoonyereza ebinkwatako nabagamba nga tebabamenya bagende bakebe ebyange byonna gyendi bikyatimbidde okuba nasaabikola dda baverifyinga nandibadde sigenda tebandi nominatinze no kati nga tonagenda kuba nuupu abantu abawaabiddwa balinganga 40 oba 46 nojja kusanga nga nuupu erinako 11 kati nga tonayogera kuba nuupu lowooza ne ku balala bano abali 30 abalala abatali ba nuupu so eyo ensobi oyinza oginenyeza omuntu nesirowooza nti mu biseera bya vetting baba waliwo obudde obugenda ku UNEB ogende ku National Council of Higher Education nawa bo baba bamanyi nti omuntu oyo ali credible tebituuka kuffe ffekka bituuse ku buli bibiina byonna ate abeebiina bali bangi okusinga ffe n'embeera eyo tuwulira bubi nenze na confidence mu mutima gwange munze nnamu ekirowoozo nti abantu baffe be bawaabidde bajja kuwangula emisango badde tewali bonna mbayinamu essuubi oyogerako nabo bonna tekuli gwe wawaabidde nga soogerako naye bampa essuubi buli omu wali olabyeko omutamiivu ng'asekerera omutamiivu oba omulalu ng'asonga ebutabika bw'olikyalayo ojja kulaba omulalu ali obubi ennyo ng'ate alaba bali abatambula bakkizaamu n'okutambula ng'agamba kale mulengere abalalu abo kati nze nalabanga abalalu ennyo ng'ate basekera omulalu ate ateredde nti abantu abasinga kyendiko bakyetaaga bali mu ddinaayo kyendiko kyennyini kyebakola kyebaagala naye bafa ku social media kyegenda obbagamba social media tegenda kukeera kumanya kyentwale mu parliament ekintwala mu parliament requirements nzirina ngenze ekakuuto nsabye akalulu naye bwe nandibadde awo neŋŋamba nti social media enagamba etya era ndowooza gwe mulundi ogwasooka ebintu byange tewaliwo n'omu abimanyi tekwaliko na muntu omu abimanyi nti agenda kubireeta nze nabayita mwenna bannamawulire mbibalage era nga mmanyi n'engeri gye bigenda okugwa bagenda okuseka bagenda kukuba enduulu bakole ki naye nga ndaga value education okusooka nasooka giraga abaana bange ne mbagamba nti mulaba
mulaba nze aweerera mmwe nzirayo n'ensoma ekitegeeza mmwe temuzannyisa ki n'abantu abali eyo balina abaana abali mu kusaagana okusoma babawa Lutaaya ng'example olaba Lutaaya yaddamu n'akola ki si buli kimu nga muntu mukulu kale ng'atali bubi olaba addayo n'akola ki kitegeeza abantu ab'enkyusa bangi ku ddakiika eno mu bantu abaali bansekere ku ddakiika eno olunaku nfuna ob'essimu mmeka abaagala okuddayo baliyo mu bafijiti nga bali maofiisi manene ng'ebintu byabwe bapanga bipange bonna nze ngenda batwala kuba baali balowooza kati bagumidde ku nze kubanga bannaaye kankubuulire ogenda n'olowooza ku bantu abalala n'ova ku famire gwe ekizibu ekiri awo oyo Mackenzie sirowooza nti kifaanagana n'ekyange ekizibu ekiri awo omulamuzi sirowooza nti kyekiri ewange buli omu famire ye eyogera lulimi lulala eyogera bizibu birala nze ekizibu kye nalina njagala kwesimbawo nga memba palamenti naye nga requirements siziweza gwato oŋŋamba social media bwegenda okuseka neŋŋamba no kino kisinga social media obunene abamu batya abantu bye bagenda okwogera kinze kyesifa nako batya abantu bagamba abantu bagenda kugamba abantu baagazaaki olina kyoyagala nabo balina ebyabwe byebaagala mu bizinesi zaabwe nze era olaba saakiiko bwe nagenda okusoma bwe nagenda gye nakola ebibuuzo bya sinefu baŋŋamba nedda katukubwe ekisenge oba ogenda okusomera abaana bali baleme kukola ki kulaba ne paakingi yo opaakinga wali n'oyingira butereevu nge mbagamba nedda nze njagala kubeera mu bbo yes nemugambagamba bajja kuleekaana olunaku mu n'olwokubiri esigadde kubanga be bagenda okunnyamba okunzijukiza nze na droppinga nga tugenda kukola bibuuzo twalina zishowe ziri Jinja ne sikola bibuuzo nga bwolaba abaana abataakoze ebibuuzo mu kapiira nagenda mu kuyimba nalina chance ndi nzijukirayo obuntu naye nga butono nga n'ebimu kubijjukira mbijjukira mu bukyamu ne bagamba nti bwe naabeera mbali abaana ngenda basika bambe nga mbabuuza ebintu mu lwali babinzijukize nfune points ezimpisaawo kuba maze emyaka 23 nga sisoma ne mbagamba mingi ne bangamba kale era bawe nagenda ne bangamba kati wulira banna abaana baleekaana ne mbagamba ekyo kijja kuggwa bigenda okwenda ku 3 bandaba nabo banandeetera kino nempitamu mpa key points nga bangamba ono yasinga okukola kino neyasinga okukola kino nemaliza nga points zenjagala nzikoze eki simanyi lwaki bakikoze batyo naye nze kintu kiri kimu nti nesuubi nti bajja kubejjeereza naye abantu akalulu k'ennaku zino omuntu bw'akavaamu asigala alwana asigala alaba nga kubajjukira kali kutwala ssente agamba oba mu kooti wanaabayo ekivaayo n'agerwanako naye nga nina essuubi nti Katonda ajja kuzza bammemba palamenti baffe kati bwe mba ssente nali nzaagala okunoonya kalulu nga batwesibako abo boolaba ekyo nkyogera mu kamera nga sina na gwe ntya nga nsobola okugamba ono n'ono nga bonna batugamba ebyo ne tubagamba nedda ffe ttiimu ya Kyagulanyi teyogera mu ebyo byakutugula kuba ye singa yali agala byakumugula bandimuguze bulindo bwa ssente naye atudde nga bw'ali naffe tulina okugumira nga bwe tuli so n'olwekyo maze okuwangula ate kati ku ddakiika eno nkwagazaaki nga mbulayo emyezi mitono ntandika okufuna omusaala kati mba nkwagazaaki ebyo yabireese omuvubuka yabireese naye ndowooza era ensi ejja mwanika naye ate tazitowera nnyo ku mwanika nti yabadde anoonyera omulaba ayogerayo 2 subscribe alina bulikes ayagala kukompitinga
abo abeere ne gundi enene following enene naye tasobola gikuuma. Abantu tobayita basiru. Nsuubira y'ensonga lwaki ne principal waffe Kyagulanyi yavuddeyo akyogereko nga atuwolereza nti abantu tembafuula nti abantu basiru. Nze mbulayo naku ntono nnyo bampe ssente z'emmotoka. Mbulayo naku ntono nnyo bampe ssente z'emmotoka ati gwe ng'ondeetera obuswazi bwo bunswaze. Nze nedda ssebo. Abantu nkyabeetaaga emyaka abantu b'Ekakuuto tebantumako, bantumira mu kifaananyi kya Kyagulanyi. Oba mbatwalidde $5,000 nga giri mu Kyagulanyi gigenda bawoomera okusinga akakadde ka Museveni. Ye kati bazimpadde mbakolere ki? Kuba ndi mu bakuba kati. Bampadde za bakuba. NUP terimu kubega. Terimu kubega. Programu zaayo zina we ziri. Zigenda kutambula nga bwe zitambula. Era tuzoogera. Ne principal bwe yali ayogera ku balamuzi nti abantu abo bagenda kukunama. Tekireeta nga mpola nti kukyogera mukama kubega. Tebirimu kubega. Kati mbabegere ntya mbagambe ntya ndi ki? Sirowooza nti ate ebyo ebyokugamba nti bapulaninga kwekalasa biki balina binoonya abantu bali ku level yaffe. Abadde anoonya abantu abasobola okutunda ku platform y'amangu. Singa anaakugamba nti ogwanga ow'ettololo yalidde n'agamba subscribe, gweoyinza okumugoberera. N'agamba nti musitaafa ow'eibanda yalidde, gweosobola omugoberera. Naanoonyaamu bantu bamanyi nti bwe nteekayo bano abantu bagenda kugoberera page yange. Yogamba nti president amanyi nti abayimbi bwafuna omusajja ajjudde n'abayimbi bali wali basabiriza basibe babakubidde eggulu. Kati ebyo ng'ate agamba ali kufa abayiseemu. Tolina ky'osobola kummatiza, ezo ssente nazigaana from the word go. Olaba baleeta ekifaananyi kya Ssaabalamuzi ng'ava mu State House nga kamera yamukwata. N'eyaffe yandigireese kubanga ekyo yeyinza okubeera evidence. Kuba ne bwe tuba nga tuli mu luggya, ne bwe tuba nga tuli kubanga oluguudo sirukwatangako kumala endozi emyezi nga 10. Naye ne bwe bagamba nti nali ku kkubo okwo nakwo omugambo wangudde. Ne bwagamba nti nali ndi kajjansi. Kuba masina mwaka guweze nga sikwata luguudo. Naye ne bwakugamba nti wano tabamukwate ng'ali kajjansi, mugambo wangudde. Naye byonna baabyogera naye asobola kuleeta lupapula naawe lw'osobola ogenda n'otypinga n'oteeka bw'oti ku kamera n'olukuba ekifaananyi. Naye mugamba aleete ekyo nga baleeta ng'ebyabassaabalamuzi abaalimba babimanyi nti lwali bamanyi baffere. Gavumenti enyigiriza nnyo abantu n'obufere okweyongera na biki babanyigiriza nnyo. Kati ye alina ekirowoozo tibwagira ffe n'atunyiga bamemba ba paalamenti batannagendako bagenda muyita bamuwa eki. Era ate okukuba babakubira essimu, ssebo gwenzizaako nti ssebo bajja kulowooza nti naziridde. Sebo nzija nkulina ku lisiti eddako. Nedda tonteekako nga bamuwaayo. Nkulina gw'oddako. Kati ebyo by'abaalimu. Ne bajja mulaba tajja kuwangaala na kintu ekyo. Nnyo. Namusinkanako mu State House. Edda bwe batwatugenza batutwala ku gundi za sako z'aba artist. Twali ba artist ndowooza nga tali bangi. Era nze nayogera ku lwa sako. Nali musinkanyeko Emunyonyo. Balina ekintu kinene nnyo kye baategeka kyali mu ba artist bangi. Ffenna kyenkana. Saamusinkana one on one naye naliwo waali. Naye bino kati bino ebyokugamba nti baabano mu kafubo simwetaaga naye tanneetaaga. Biro oyinza olowooza nti omwetaaze alina kukola ki n'ogamba nti kati omukkiririzaamu osobola omuwagira?
nze okumuwagira singa yali alina obusobozi obuzuukiza abakadde bange awo nsobola omuwagira. So omuwagira ng'akutte obukulembeze n'abuwa Kyagulanyi. Ekirala mugamba nti oli musajja nnyo. Ne kati nze ndi staunch Nuupu, siriiko na kubuuza, siriiko era teriyo gwe bawa ssente zaabwe. N'agenda ate nga bamuwadde za kugenda ku TV bakuba. Era gwe bawa ssente ogenda okulaba ng'ali ebigambo bye. Ogenda okulaba oli ng'abadde agamba nti ate n'omusajja ono si mubi, tugende empola tumwetege. Awo ng'omanya yakombye olugalo. Nenze kati tolina kumbomatiza. Sofa speaker yamaze bategekera eswe bagenda basomeseza. Emyezi egyo egisooka babategeka engeri gyemulina okubeera mu paala. Tugenda kusomera. Weeteeseteese otya okuyingira kiraasi atoddeyo mu bitabo buto. Nja kuddayo kubanga byasomesa mbyetaaga. Ate nze jjukira na kati nze ndi registered Makerere ngenda kusoma. Bachelor of Arts in Social Sciences. Kati ekyogenda wali speaker otusomesa nja kyaniriza nnyo kuba nakyo nnakka plus ku bulamu bwange ke mba ntaddeko. Suubireho na Lutaaya atya mu Parliament. Agenda okutuula yeebake abeera atya oba tunaaba ku floor ng'ateeseza abantu be. Gwe nninda ku floor. Nze ate njagala lwabwe. Okuggusa ensonga yo. Nze nsobola okwogera bulungi nnyo bye njagala byonna. Era lw'olijja ne interview y'oluzungu era nja kukola ya luzungu. Yes. Kati kankubuulire teriyo lwakuba mmwe mwakajja amasomero ago ge twasomeramu Gakololo oba ge masomero kyagaakaakati geego nga tekikwetaagisa kumalayo myaka 10 oyiga okuyiga oluzungu. Era kondakiti z'abantu abaaliyo omulaba ne bw'aba nga yakoma mwesitu baba tosobola kudibetinga naye wali nti abantu oluzungu balwogera kwegamba nga ku number of classes bwe mukonsideringa nti gundi alina ebibiina 6 naye tubaleeta wano tubalaba nga tasobola kwajuinga nange nti kati nze mba nseka busesi ne mbalaba ne ŋŋamba kati laboni abadde asomera wano yamaze okufuna alina ebibiina yabibazi mu nnamba naye asobola okweyogerako. Nze ŋŋenda kuteesa akakuto era gwe ojja ofune puroguramu ojja ogikola ey'oluzungu omanye memba palamenti w'akakuuto omulonde. Yes,